Okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise ku ssaawa ekkolo enkya ya leero era nkutandikidde mu Bbugumu akwetabiriddwako ssente w'ekibiina ekyo era pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwaula Museveni ng'alekeddwa ku Maama Jenti Kata Museveni. Baaniiziddwa abakulembeze ba Seeke, Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoi. Todonga wabudde abalonzi okuwangana ekitiibwa kubanga okulonda okugenda mu maaso kwa mu nnyumba. As we compete with each other internally in the party, we need to be conscious. And after your competition, the family will still remain as a family. Focus at the bigger picture of the party, the goals, the mission, and the objectives of the party, more than your personal interests. Pulezidenti Museveni ayogeddeko gye bali ng'asoose kunnyonnyola ebyenfuna by'eggwanga lino bye lituuse okuva NRM lwe yajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okutuusa olwaleero. Undertake a qualitative leap to a high middle income economy of $500 billion. Our economy now is $66 billion. In 1986, it was $3.9 billion. Agambye nti Uganda etuuse ku sseerikola ebyamaguzi ebyayo okuli eddagala n'entambula nga bbaasi ezikolebwa Bakira Motors n'akakasa nti kati amawanga ag'enjawulo gaagala nawo kujja kukolera kuno bbaasi zaago so nga luli yabayitanga nga beewulira kati naye okusaba kwabwe yakugaanye. And they didn't want to come. Now when we started making our own buses and our own vehicles, they said they came and said that they wanted to assemble vehicles here. I said no, too late. We don't want assembly. We want to make our own vehicles. It's not only the vehicles. You have the production of vaccines, of computers, and other knowledge products. Pulezidenti akakasizza nti bannayuganda abaavula enkope baakendeera okuva ku bitundu 68 ku 100 mu mwaka gwa 2013 nga mu kiseera kino bakola ebitundu 33 ku 100 kati gavumenti esiri etadde ku nnyingiza ya buli omu ng'eyita mu kulima n'okulunda. We are appealing to all Ugandans. Make sure that your family and your children are in one of those sectors: commercial agriculture, factories or artisan shops, services and ICT. Mwai Museveni asibiridde entanda abakulembeze okukolera awamu okulwanyisa obwavu, okulwanyisa ababbasane za gavumenti naddala eza PDM, poliisi okulwanyisa abamenyi b'amateeka era n'abakuutira okulopa abaserikale abagayalira ku mirimu, ekiwa ebbeeto abamenyi b'amateeka okwegiriisa ng'ezzaana eddekera obuliri. Fight corruption. Fight corruption in your area. Don't allow corrupt people to undermine your progress, to steal PDM money. Make sure the police fight crime. If they don't, report them. Mu kizanja ekiddako Mwai Museveni ategeeza nti wakufaafagana n'amasomero agasasuza abayizi ensimbi nga wano alaze nti amasomero ga primary aga gavumenti gali omutwalo gumu 12,000 okwetooloola eggwanga nga galimu abayizi obukadde 9 so nga amasomero ag'obwannannyini gali emitwalo 3,1200 kyokka nga alina abaana batono ddala akabonero akalaga nti abayizi bettanira nnyo amasomero ga gavumenti okusinga ag'obwannannyini olw'ebisale. So this shows you that the people prefer government schools. And that's why the school fees must be removed so that they study free. If you support the NRM and we win the elections, we are going to insist on free education in government schools.
Ku nsonga y'ebyobulamu, Mwami Museveni agambye nti bitambula bulungi okuviira ddala ku ndwadde ezalumbanga abaana, wabula nga mu kiseera kino tezikyabatta kati okusoomozebwa okuliwo kwakubba ddagala lya gavumenti okuva mu malwaliro gaayo ekiviirako abalwadde obutafuna buweereza. And you who live in the rural areas, you know what is happening. You can help us to track those who are stealing the drugs. But the ministry is also designing computer programs to monitor these drugs. They will be able to say more about it. Ku nsonga y'amazzi amayonjo, buli kyalo ategeeza tikyakufuna ebifo 3 ebanaasobolanga okugajja. Safe water, we intend to have a safe water source for 2 or 3 per village, a borehole or piped water per village. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Now, all upon the chairman.